Rana wasika bakuteta sika yani bakuboda fanda ke bakubesa sika yani awulire gago kwatiwa kwa Kamanda Mudogo era bagamba nti kyekusiza kufa kwa mwana mulenzi top dancer wanene wokka ndoza tujja kubanga tubikuwa era nga bulijjo chicken yavudeyo naga breaking amawulire gano olumaze okubika bwati Shira Price namuviirayo namugamba nti nakulabye wano nga weetonda ata eggulire olijeewa bunambira okubanga oga breaking Chicken nakulabye ggulo ofukamira ng'ogamba gwe toyina mbwa na kabira ojjonkera akabira ojewe eggulire lya Komanda Mudogo nti bamukutte bamusibye emiguwa bwe bati omusajja yatutadde ku lisiti nze bannange sibiriimu eggulire ndijewa Chicken Chicken gwojjonkera akabira kati nkitegedde olunaku lwaleero nti katongole ojjonkera akabira onampulirira Chicken yalesa amawulire ga Komanda Mudogo ogajewa leba naye Chicken tewefukamiza Chicken oli musajja wankwe nnyo mbwa kumanyanga akwagaliza ekkomera akwagaliza kufa abula Chicken wasuza teweebase ng'onoonya ggulire tuvuddeko eyo omukulu Medad Sseggona yakalambidde agamba mbu ye yaleeta omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi ekadi nno yamulumye nze namuleeta mu bintu byafiiramu nalina ebbanja gyali n'ebisasula bwe baali bamufulumya olwo nga kamera weeziri nga buli muntu yeeraliikirira nti oba bagenda mubuzaawo ne mbagamba atuule wakati mu motoka ntuule sayidi emu ne mukyala waffe atuule sayidi endala bwe baba babuzaawo babuzeewo abantu basatu banaabeera bazibu okutuga okusinga omu nentuula nga simanyi gye tulaga Katonda n'asaasira ne batutwala mu kkooti y'aba civilian eggulu nenyimirira nempoza okutuusa lwe namugjayo byonna bigenda mu maaso abantu b'enjawulo era bavuddeyo kubanga boogera ku mukulu ono Medad Sseggona abamu ne batuuka n'omugamba nti n'otuuka n'okukaaba amaziga kyokka nga paalamenti ogibaddemu mu myaka 15 miramba Sseggona omusajja omukulu olina na famire n'abaana n'okaaba ng'omwana omuto ng'okaabira kaadi sirabanga ng'okaabira abasiba bali mu makomera okaba lwa kaadi lwiri kitegeeza ogenda mu parliament kola sente sikuweereza abantu mukiraba mumulaba byebyo nti omusajja yakaabya amaziga ebyaddala kaadi eno yamulumye kubanga yabadde agisuubira nti ajja kuweebwa ndowooza mu bantu babadde tebexpectinga kintu kyonna nti kiyinza obituukako oba obutafuna kaadi mwe mwabadde omukulu ono naye ekyewuunyisa nti yagenze kyamubuseeko okubanga yabadde omu ku abo abataafunye era nga n'essaawa ya kakati awanda muliro awo n'abaana ne batandika okubanga bamukolamu obuntuntu bannaye kambabuulira amazima nze akabwa kanzita omusajja yaleese akabwa ng'oyinza okugamba baakakoppera ku Sseggona yennyini kali akabwa bakaweereza omwana we ku ssomero obwana bwasoma naye ne bumulaga ne bugaalaba kitaawo taddamu kunywa obuugi bwa ssomero n'abantu kale ne weeweebuula okutuuka ku ekyo ne mukola ebyekisiru okutuuka ku ekyo n'oggwamu ensa kati omuntu eyali kuyisenga honorable n'erya honorable terikyakusaana kweweebuula na mululu na kulowooza nti abalala basiru mwe bagezi mulina kutwala byabwe Sseggona akakabwa olaba nze nakaloose kati olwo gwe nnyiniko
waliwo amawulire agaliwo nti omukulu oyo Pius Mayanja aka Palaso mbu wa performingako e Germany omulundi gwe ogusookeddeko ddala. Kino kiddiridde okubanga yavuddeyo neyegatta ku kibiina kya NUP kakati mbu bamugambye nti jangu okuba abantu omuziki. Eyo tuvuddeyo. Twafunye omukulu Mathias Mpuuga naye awanda muliro si byangu. Mwana kyali awo ngazeeta ne Mayanja n'agera ebitakwata ngati katiatoona tetwajja mu kyalo nga nsonga gwagala okujja obananyi ekibuga abaakusenza n'ogamba nti oyo omumwesonyi walabika naye takyagatta n'omusonyiwa n'omuleka eyo kubanga nze naye naye mukazi mukulu oyo mu palamenti emyaka 10 y'obukwabaka bokka abatono abalyasereza covid mu palamenti oyo ne mwajja wano twazizayo ffenna y'omukuba taazizaayo mu covid wakati nga tunoonya emmere y'okuwa abantu akakeya katwala waka tentugamba ziddeyo mu ggwanga era nga bigenda mu maaso waliwo amawulire agayitiŋŋana mbu onajoyininze NRM mu butongole oba kituufu oba nedda tugendeyo nayo tuwulire ebiriyo zaako wena munnayuganda ja vidiyo eno muntagingire Mpuuga mulaba Mpuuga toyina kyogamba bantu kati olina tuula n'abakansala n'abaana abanoonya obw'ebyalo kubanga toli ku levo y'abwa pulezidenti byagaana ensi n'ogiraga nti owagira Yoweri Museveni toyina kapasite era essaawa zino nkulaba oganira ku nguudo za Yerusaalemu emmembe kukemmenta bannayuganda tewali muntu mufere n'abantu b'akabiina ke n'emikwano gye gyennyini gyali mu kuwolereza nga Bassegona baganye okujja mu kabiina ako ak'omuti ogwakolimira gwe lwaki olowooza Sseggona yagambye nti agenda kujjira ku gundi ku ssaawa n'agamba kuba pulezidenti awagira Kyagulanyi Robert Ssentamu Mitembo nannyini masannyalaze bonna batunuulire banno bo badde onywa nabo obukyayi lwaki tebazze mu kabiina ako ate nga wabagamba kaadi weeri era nga ewaabwe tewatadde bakimanyi toyina lugendo. Mathias Mpuuga mwakwata ssente bano ba Sadamu Gaira bano ba Nobert Mau n'obwo bubiina bwonna ne Muhammad Nsereko ne mulaga Museveni temugenda kumwesimbako. Kati Mpuuga right now twabadde busoga nga abaana bagamba ugwatwala sente zaabwe zaali batutte ku ssomero. Kati gwe tetusobola kuwa budde tetusobola era President Kyagulanyi tasobola nakuwongera budde tasobola kyonoonya olina kulwana naffe bakansala fe abakuddamu kuba yerevo gy'oliko ensonga z'obwa pulezidenti tokyaliyo era tolibeerayo. Right now basajja mmwe mbalaba natunuulidde Ssemujju Nganda alumba Ssegirinya walaba erinnya lyali ayina Ssemujju okoma wano Ssemujju ne bwofa tosobola kwenkana Muhammad Ssegirinya. Bano abantu befuulamu b'amaanyi kiki mukoledde abantu bano abantu bajja ne babalimba n'oluzungu musima twogera oluzungu tukola kiki kye mutadde mu byobufuzi by'eggwanga mu kukyusa ensi. Bano simanya eyababba nange eyanziba n'abeera nga talina na tampeko gy'alesse mu constituency ensi eri mu kupraise nga Muhammad Ssegirinya. Kano tuli abantu ba Mpuuga tujja Masaka tujja era mbagamba abantu abamu bano mubegendereze. Right now ensi emanye ekyokukola abantu babuufu amaanyi mugawulira era obabuuza bano Mpuuga bwe mwali mu byobufuzi ng'ekitiibwa Kyagulanyi tannajja bu constituency opposition yali eyina bumeka mwali muyina bumeka era mwabaali musuubi mwaggalira bani be mwazimba
ero ja kusanga Segona Mpuuga erino waberayo Namboze wano waberayo nga beggalira abalooza mu Buganda ekomaawo eriyo nanga ali NRM ekiba kyagulanye najja netufuna ababaka ba parliament abawera kati mwe byemwogerako bikadde era bannayuganda baabuuka ne bwaba boda jayingira mu parliament bwabanga byakola bibiyamba bantu ne bamama wa Katala jayingira mu parliament refere tugenda batya kwa muli eri kali mwakutte mugamba mwogera ne tuli busy we are busy Mpuuga we are busy walabisiddwa abantu bakyakabira kaadi era nga bakyayogera ebisongovu ono yavuddeyo n'agamba nti munange muganda wange nange nalumwa nti nange kyankola bubi nensooka nembeera confused naye oluvannyuma nali nyina okwekompozinga nemanya ensaba okutwala okusaasirako bannange bano ffenna bwe tutaafunye kaadi kiruma kya bulumi nange ng'omuntu saasoose kukikkiriza nesoose nentuula nempuniikirira neneebuuza kyesikoze I asked myself kikyesikoze bwe namaze okukyebuuza nendabira ddala nga nabadde ŋŋwanidde naye nembuuza ate munnange ye kikyatakoze nemmala okweddamu nenzikiriza nti ffenna tubadde baweereza era tuweereza ekibiina kyaffe n'olwekyo bwe kiba kyasazeewo oli alhamdulillahi rabbil alamin kakati kanzikirize ntambule n'ekibiina kyaffe so bannaffe embeera gye balimu njimanye era nsobola okugitegeera ya buyinike ya bulumi ya maziga ya kusoberwa naye mbasaba beggumyegumye beebuulirire tebaatondebwa kuba omanyi omuntu ajja n'akugamba ndi kakati nze mbaddewo emyaka gyonna so n'olwekyo yenze mulungi kati tosobola gwe baakuleetera wali obaddewa nawe baakuleeta oli mupya so okuba nti baakuleeta oli mupya kkiriza baleete n'omupya omulala naye asaavinge eggwanga litambule muleme kwefuula mulungi omu nti nze olume n'ogwengulu ogambe nti gwe I am disappointed very much nina mikwano gyange bembadde njagala ennyo bembadde ntambula nabo bembadde nzikiriza nti bagwanidde nga baweereza ne byesiweereza omuwe Bukomansimbi eyo bamuyita Zulaika Nalukenge Sekittu nga I believe she is the best in that race because ayise mu buli kimu ky'oteekeddwa okulowoozaako mu struggle mu bantu gyali bamwagala naye results zaakomyewo nga tebamuwadde nembukubira akasimu ne muganda bwe bityo bwe bizze ate ng'omuntu gwe yali naye yasiiwuukako n'empisa n'akola ebyambyone n'ajeemera ekibiina kyaffe naye results ne zijja nga gwe zireese yakoze okujulira katulinde tulabe ekinaavaayo byonna nga bigenda mu maaso ndogozi owulidde sayidi ye agamba naye tekyamubeerera kyangu era nga yasooka okutwala akadde okuba nga akkiriza mu mutima nti mu butuufu kadde saafunye eyo nga tuvuddeko eyo omukulu Alan Sewanyana naye ali mu kuba nga complaininga ku bintu nti bamusibako emisango egy'ebijambi ate nga mu butuufu twalaba emisango gino gye gyabatuusa eyo gye bali ne mukulu essaawa eno omugenzi omukulu Honorable Segirinnya yatuva ku maaso tuwulire mu bigambo bye yoona agamba ki kituufu bampayiriza ku lw'ekibiina kya National Unity Platform mwendi member ng'omuntu of course kiruma ate era kyennyamiza nnyo nti nkyawere nemba n'emisango egifaanana bwe giti nkikula emizito ennyo ekitwala n'obulamu bwange naye nga bakama bange mu kibiina ekya National Unity Platform bagirabanga giri awo y'okusaaga ate nga yo gavumenti erumye ejiiko egamba nti gwe ne Segirinnya mwagenda maaso n'okuteekawo embeera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu awanguddwa oba talangiriddwa nga pulezidenti w'eggwanga Uganda. Kinnuma nti neetisa omusalaba oguzitowa ogwenkana bwe gutyo
ate nga bo bakama bange tebagulaba ng'omusalaba bagulaba ng'akati naye kubanga kulaba na Uganda n'abalala tulowooza nti nno byebino ebikolwa gavumenti bulijjo bye tugivumirira ebyokugenda mu maaso n'okuvunaana abantu n'okuwayiriza abantu n'okubatulugunyanga n'okubamalako eddembe lyabwe era ensonga ezo zetugenze maaso n'okuyimirirangako buli kaseera bwe tugenda mu kulonda era bannayuganda ndowooza ekyo ensonga bayigirabye ng'emu ku ezo ensonga ez'amaanyi mwe tulina okuba nga tuyita okusobola okufuna obwenkanya n'enkyukakyuka era namaddala byonna nga bigenda mu maaso era owulidde sayidi eyo emisango gw'ebijambiya gwakosa abaami abo era abantu nga beebuuza bannange ekijja kitya okwaviirako n'obulamu bwa mukulu Honorable Segirinya okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno nti yatuuka obudde nga yeetaaga obujanjabi bw'amangu naye tekyasoboka. Bingi nnyo ebigenda mu maaso ate tukyalina abakyayemulugunya abagamba nti ekibiina kya NUP nga bo bagufuula omugano kubanga buli kyeboogerako boogera ku Nuupu. Bagana ne Lukwago. Abo abaana ba Buganda ababiri bali mwezo nga bagana ne Lukwago. Bakubagane oba papa omwafe. I mean mutunulira omuzannyo guno ng'abagezi. Lero kojjo jamba nti Nubia niri yalina ground y'amaanyi nnyo nakawanga meeya okusinga mugamba eyatandika kuba kansala wanze okuva ku bavubuka amaze ebbanga n'emyaka ali omwo abadde meeya aweereza ensi emutegera nongamba takyalina ground Nubia niri yalina ground olwo nalukwe olukolebwa NRM ngekozesa abaana baayo abali mu NUP okukuba abaana bawana abali mu ensa bonna bafeewo oba n'okukozinga akavuyo intentionally tulwanagane tutandika okulwanagana tuyombe katonga tugenda tuuka wali mu transition mu kuyomba buluma tuna munenga mulabe kati Segona atunulira Muwanga Kivumbi ng'omulabe okitegedde Mpuuga naye atuna Muwanga Kivumbi amutya dusobuli baali ba Luganda nga bali wamu bati batwadde best 6 baali mukaaga abasuubi tugate be baabana baba dividinze bayita divide and rule baba kubaganyiza bokka na bokka ekiseera kigenda otuuka nga bagamba nti Mpuuga ayita Muwanga Kivumbi mutese ku nsonga za Buganda nga bali mu kuyombagana olunalukwe lugenderere balupulaninze tukubaganya tutambula tuyingira mu transition bo bannaffe ab'ebiregions endala bo bagyeteekeddeteekedde tolayo nantalo tolako otalo mu western tolako otalo mu northern tolako otalo mu eastern bali lwa Busoga naye lwa naye alwana kusigala mu transition era agembe bannanga Abasoga temwetiyebya tebyantibya banfulumye kadaaga mulegensigale nga nkyalina eddoboozi ndaba kwatidde kati ku mmeeza wali ng'andira kyenteesa ku lwa Busoga Buganda muli luddawa mwe mwekuba mwe muyombagana n'abadde bana byabufuzi betolooza nti bano abaana abaali mu olusuku bajja kutuula bateese ng'abooluganda baba dividize and rule basigazaayo eri gurupu ya Nambooze eya Muwanga Kivumbi n'abalala kati gurupu gye bafulumizza era bali ng'abatajagala ne bano balaba no ng'abalabe fuma abo basobole okwagalira tutandise okuyombagana naye nga tuyombera byoya byanswa tewali sente ze tuyombera tugenda kera ku makyanga abantu badde ku mmeza tubene eddoboozi eri limu nga ffe twekuba fekka na fekka kaba kaweddemu tugende mu transition bagaba n'obuyinza kya president nga ne vice president abalala nga ne prime minister abalala nga ne mu Buganda tewaliwo gwe mulaba nti asobola okugenda naga bannanga nga tugabana keeke y'eggwanga Buganda bwe vice president ani aliwo tulina abasajja saida bumabuna baweddewo kati ndabayo omuntu omu asigaddeyo musajja Katumba Wamala kyamulabawo Katumba Wamala simuyinga nafuye nafuyemu ndabo katyawo nantaba Nantaba wali kasolo baba ono mwawe emitiana bamukalakata naye nakalubadde mu bakamuku abadde wabu n'abakooba ndali yaddala ebizibu bikyali bingi nti omukabwa Museveni gwe yatta ne Buganda bajja nga balwana entalo zaabwe ffe gye tutaali ye afulumye abaana baabwe basikidde struggle basikidde revolution walaye musajjawo ng'alaajana weruweero yalaajana nadda n'agamba ffe abaana abaffe kuba tumanyi be banaasikya revolution bagendayo mu maaso naye bonna obakubye obajjewo naye mwe abeewammwe ate bo weebali kati twogera abaana baabwe basabye ebifo be bavuganya obwemupi abaana bo basigaddewo naye abaana b'abanansika abawaana mu Buganda abalwana ne Museveni bo bali luddawa bakubiddwa bafulumiziddwa ekyakoleddwa ate Makindye West kyo kyakubyewa kyankanze nnyo kubanga era mbadde ekisuubira nze nkimanyi bulungi nti ebyo byonna egiri mu opposition giinagiruka nabagamba nti opposition eriwo kati eringanga azinyisa obugolokoosi erimu invisible hand olaba NUP kulwanagana naye nga aliwo azinyisa obugologoosi obwo ali ene mabega yeyoereka guta Museveni omukono gwo guli mu buli political party
ekigenerwa kye nebivuganya kati wano mu Uganda tewali kizana kugamba mbu kyo tekikolera mukulu byonna yabifacilitatinga byonna yabitaddewo byonna yabitambuza ati bavuganya omuntu abafandinga akatemba mwerero sasire bannayuganda abaana bebiina ebimu ne bateekawo n'omubiri nga bagamba lino lyessuubi lyaffe ekibiina ekireeta enkyukakyuka ninga ekyamazima nekyolowooza nti kyekireeta enkyukakyuka kikolera pulezidenti tubaawo kubanga tukutuusaako byonna ebitambula ebigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda era nkugamba kimu nti omukutu oli gumu gwokka NCK TV tobwerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde byonna butereeva amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona wooli wona wosinzidde sigala naffe tuvaawo.